bakamishona ba palamenti banne bampuuga munnange beeyongedde omusimbi omulala era munnange bano beeyongedde 5 zaaki enze naawe kakati ate munnange ensonga za Besigye zikutte wansi ne waggulu era okwekalakaasa mu Kampala abantu beekalakaasizza ate Uganda Law Society yo bwetu yavumiridde ekya omulamuzi okugaana okuyisaamu bbeeyi ya Besigye era nga bagamba ekikola kye yakoze kimenya mateeka. Kulamusizzaako nate guverinoma mpuliriza wano ku Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo bwetyo munnange nziguse mu Uganda yattu eno ojula ogamba nti oba bannange aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe balina ebyamasannyalaze byonna gwe biwandyetaaze ate balina n'ebyamazzi byonna okukosa n'okubiinstoolinga gwe bw'oba oyagala okubiinstoolinga oba okubifiitingamu katugeze okubiteekamu gw'obiguze ebyamasannyalaze oyagala kubiteekamu guze soolo oyagala kugiwanikayo n'okuteekako amataala byonna balina abakugu abasobola okubeera nga babikola kale bakubireko balina systems nyingi nnyo basobola okunnyonnyola bakubireko ku nnamba zaabwe ate Hillside View Apartments wali ku kasozi janyi ku kyaki Ntebe Road balina apartment era nga muganda wange mume mulimu buli kimu balina apartments mulimu buli kimu tolina kyobwetaaga kubeera nga weetikka amasannyalaze tegavaako ngene waffe bonna amasannyalaze gavaako gwe bw'olaba nga nduddeyo Uganda tulaaje okuweereza emboozi manya amasannyalaze gavuddeko tegaliiko ate backups zonna ziba ziweddeko kakati munnange bo wali ku Hillside View Apartments tekisoboka kubaawo ekyo ate nga ne transport gwoba ova ku airport abawa bwereere Tima Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka bakubireko ate n'omusawo waffe waali nnyo gwalina ebirwadde pressure sukaali n'ebirwadde ebiralalala namba zange ziri awo emu esembyayo 73 ate endala esembyayo 74 tetuli mikwesese leero kubanga amasannyalaze anti tekuli ennaku 2 amasannyalaze tekuli kakati tulina bwe tukoledde gwe bw'owulira noise ambience bw'owuliriza noise nga external noise nga eyitamu oba amaloboozi oli ayita agundi otemeddeyo ku fiifi ky'ennyama mpaayo ku manya nti bannange tetuli mu mikwesese si bye bitibitira okubeera nga bibeera. Okay, tutandikire mu palamenti baganda bange Uganda tugikolere ki? Uganda yo tugikolere ki? Abantu waliwo omuntu ono yabadde agamba nti bannaye Mukama Katonda alina tutaasa olina amugamba nedda muleke gamba Mukama Katonda alina tutaasa mwe bennyini mwe mwesiba ebisanja bulijjo wano mwesiba ebisanje katubakolere ki? Mwe mwesiba ebisanja wano amutabukidde naye munnange tagambye kumbi yali abyesibyeko agabe bannaye Mukama Katonda naye abadde alaajana kale munnange ekiri mu palamenti mpuuga nate era wuno mpuuga akomye Rizali Service Award enguza nti ebaka erinnya kateri yali Service Award kakati munnange kali kasiimo luli kakati ate era beeyongedde 5 ba commissioners mu palamenti beeyongedde 5 era bagamba nti eno election package kati zino baziyise election money bannange kakati munnange sente bezigenda bayambako mu kalulu zigenda kubayambako mu kalulu nabagenda n'atosonyiwa tetukoledde mu mikwesese teri masannyalaze mu mikwesese ne backups zonna ziri ku ttaka tuli mu Uganda yattu eno bano bali mu kwongeza 5 ffe tuli mu kubonaabona kakati munnange ayayayayaya eno move yeewunyisiza bannayuganda bonna ba parliamentary commissioners banne bampuuga n'empuuga inclusive munnange bano bwe batyo banaatera okubeera nga akasente milioni 5 bigenda ku akawunti yaabwe bw'olowooza bwe nkugamba nti binaatera okugenda kwoza bibuzaayo ebbanga yindako kakati munnange ku guno omulundi baziyise election package anti tugenda mu kalulu kati balina ebbaayo ka package bo nga bo kati munnange essente zino zibeewadde Mukama Katonda wange oyinza okugamba oba mbitandikiribwa kakati munnange essente zino bazeewadde era tizirina kubayambako mu kalulu ka 2026
zigenda kubeera zibayambako. Era gwe muganda wange nga bwe nkutegeezezza ffe tuli mu kubonaabona eno nti communities zonna mu Uganda zirina ebizibu ebitagambika. Kale munnange mu kunoonyereza twakizudde nti omusimbi guno omuyitirivu ennyo baagukkaanyaako nga bamaze okubeera nga munnange beevumba akafubo ne top executives mu palamenti. Twagaana bo tubamanye ba top executives abo mu palamenti, era nga munnange zino zigenda kuba zibaweerwa nga tetunaba kubeera nga tuyingira Easter. Oyinza okulowooza nti olina obudde obw'okuziyimiriza nga tetunaba kubeera nga tuyingira Easter. Ennaku zino bwe babeera babawa ssente bazanguyaako nnyo. Munagenda okugira muti nga mulimu guno butambi baani abaazifunye, naye kati bano munnange empuuga. Mukama Katonda wange, kati ba commissioners bano munnange nti babaddenga bagamba top executives wali mu parliament nti baagala ssente, bana twetaaga ssente, twagala kaashi, era nti ssente zino bwe bazibawa zaakubayambako okubeera nga bakomawo mu palamenti. Kakati munnange abakulembeze mu palamenti, abanene mu palamenti baffe ne bakkiriza ddiirwa eno, era nga bwe batyo bagambye nti in spirit of comradeship tebanza kuleka bakomredi baabwe kubeera nga munnange babonaabona akasente bagenda kajjawo akakampeyini. Kati gwe munnayuganda mpuliriza gwalina okulaga amaanyi go wali akalulu n'enkoona eyo babalewo akalulu, omusajja agenda okumagamba ng'obululu ebibiri nga tabulaba mu constituency yonna, nga n'obululu ebibiri takola ki, tabulaba. Ali ebitaano bye kugamba n'obululu ebibiri n'ebitaano byennyininyini bye yalidde bimuleme okuweza. Bannayuganda mulina kukola bwe mutyo. Era oli yabaga nti mukaabakaaba ki nga mubawa obululu, osanga yabadde mutuufu mumuyawo obululu. Kakati munnange waliwo n'omaliraga nti mwagala nnyo ssente kye kizibu kyammwe, kati mukaabakaaba ki mwagala nnyo ssente. Bannange kakati munnange ddiirwa eno kitundu ku bantu okubeera nga beemulugunya kugamba zikoze nga zeeyongedde ku ebyo okwewuunya okungi okw'abantu kubeewuunya ddala mu butuufu. Gavumenti yo esoosowaza ki? Omwaka oguwedde ba commissioners bennyininyini bano okuli Mathias Mpuuga, okuli Ofoyo Chan, Esther, okuli Prosi Akampulira, Begomisa Mbabazi wamu ne Honorable Solomon Siriweni, bano basalawo okubeera nga beewa bo bano abalala beewa bina Mpuuga 5. Kakati munnange wiiki emu eyakayite mabega jjukira nti bamwe ba palamenti kibajje General Museveni abayiwemu 10,000 nga bayingira Easter okubeebaza coffee bill n'okubeera nti nebyetegeka okubeera nga bawagira UPDF Act egenda okuzza ba civilians mu military court. Naye Mpuuga yafuna kuba ne bano ba commissioners bafuna kitegeezi. Kakati munnange ajja kuba afunye obukadde 600 ate nga bino 10 bikyeyongerako kitegeeza lwe 7. Okitegeera muganda wange bakyabongera 10 ekirala okuweza ebibiri. Kakati munnange kino kinyiiziza nnyo bannayuganda omuli nze naawe okuleka munnange abatali bannansi bo ate kibakumako ki, era buli gwolaba yenna awagira omanyi oyo si munnayuganda oyo abo. Kakati munnange bano bakyeyongerera ddala ssente, era buli munnayuganda yenna mu kaseera kano ali mu kuyita mu kaseera akazibu ennyo. Ebintu tebituukiridde, ensonga gavaako entakera, amasomero, ebyenjijanjaba, ebyobulamu, enguudo mbi nnyo bannange. Naye abasajja be batyo basalawo balye, era bw'olaba omuntu atalina mutima agamba nze sirina buzibu n'abantu bagabana ssente, gamba nti lengera. Kale bwe batyo bali mu kunyaga ggwanga, naye tetujja naffe kussa mukono, tujja kwongera okubeera nga tubalabisa ffe omulimu gwaffe muleeko kubategeeza mmwe nammwe musobole okubeera nga musitukiramu. Bwe bagamba nti musituke mugambe nti mutuviire, twabakoowa dda. Kakati munnange wabaddewo okwekalakaasa mu Kampala wano
wano ku Buganda Road era nga abavubuka munnange bali ku kimu release Dr. Kizza Besigye, free Dr. Kizza Besigye. Baagala Dr. Kizza Besigye abeere nga ateebwa. Kakati munnange bano abavubuka bannayuganda bwe batyo bastaginze ebibumbe biddole era nga bino wali babitadde wali ku Buganda Road nga wano mu Kampala bagezako kuba nti munnange beekalakaasa era nga bino biddole buli kimu kibadde kikutte sign message nga egamba nti ta veteran Ugandan opposition leader Dr. Kizza Besigye era nga ne ba political prisoners abalala tebabasuuliridde era nga munnange bino babadde babitadde bulungi nnyo wali ku luguudo era nga kuliko n'ebizindaalo obuzindaalo buno bumukalakaasa obwogera nga balikodinza amaloboozi nga bagamba bannange free political prisoners, free Dr. Kizza Besigye. Kakati munnange kino era kibaddewo ku mulundi gwe gumu nga Winnie Byanyima mu kaseera ke kamu nga Winnie Byanyima naye kyajja ateeke ku mukutu ogwa X obubaka nga agamba nti tugenda munnange ku giving up, tetugenda kussa mukono newankubadde nga Dr. Kizza Besigye bamumye bail, tetugenda kubeera nga tussa omukono. Kati Byanyima bw'atyo yagenze okwogera bino nga Kizza Besigye kyajje amibwe bail application. Jjukira nti Kizza Besigye ne Obedi Lutale bwe bati munnange bali ku misango gya kulya mu nsi lukwe era nti nno baali bagala kujja gavumenti ya Yoweri Museveni Kaguta baatugamba nti baali baagala kutta Museveni n'ebirala. Kakati munnange ku nsonga eyo eya Besigye Uganda Law Society yo yabadde yatukakasizza dda ng'etugamba nti nno Dr. Kizza Besigye okumumma bail kino kimenya amateeka, kyabadde illegal era omulamuzi Kania ono yandibadde afeesinga Judicial Service Commission esobole okubeera ng'emukangabbula. Kale bwetyo nga bwe kutegeeza nti Uganda Law Society bwe batyo baakriticizinze High Court Judge Rosette Comfort Kania olw'okulemesa Dr. Kizza Besigye olw'okumma Dr. Kizza Besigye bail ne Haji Obeid Ntale bwe yasazeewo enakuzomeza abadde 11/25 mwezi gwa kuna. Kati munnange mu public statement gye bafulumizza aba Uganda Law Society bwe batyo munnange baalaze obwennyamivu nga bagamba nti nno ensala ya kkooti y'omulamuzi tiyagoberedde legal procedure, tiyagoberedde mateeka nga bwe yalina kubeera nga gatambulizibwa. Kati munnange ababiri bano babadde balina okubeera nga bawa bail naye omulamuzi yagaanye newankubadde babadde bamaze ku meeting requirements, babadde balina buli kimu ekyetaagisa era bw'atyo yagambye nti bano bayinza okubeera nga bayingirira okunoonyereza singa bateebwa. Kati munnange era omulamuzi yagambye nti bano okubakuumira mu custody oba mu kaduukulu mbu kiyamba bo for their safety, mbu kitaasa bo. Asiimwe Anthony, Vice President wa Uganda Law Society, bw'atyo n'ategeeza nti omulamuzi engeri gye yabizoninzeemu oba engeri gye yamulunguddemu gye yannyonnyoddemu yagambye nti bino byabadde abibeesinga ku kuteebereza buteebereza naye so yabadde tagoberera mateeka yadde nga bwe gagamba. Kakati yagambye nti Uganda Society bano bagambye nti nga bwe kyali ku DPP versus Dr. Kizza Besigye 2-5, Anthony General versus Uganda Law Society 2-6, twogera ku misango egyali gibaddewo nga abalamuzi babeesinga ku legal grounds bagambye nti era Supreme Court nga bwe yakikola ku Arikundira versus Uganda and Sam Kuteesa versus Attorney General, kale bwe batyo byonna byali badde bikolebwa mu mateeka nga tewali kubuuka mateeka. Ne bagamba nti statement nti ey'omulamuzi Kania teyatambulidde ku mateeka era Uganda Law Society bagamba nti ensala ng'eyo esobola okudamejinga trust, okuleetera abantu okujja obwesige mu makooti oba mu kkooti. Kakati Uganda Law Society bwetegamba nti
genda mu Judicial Service Commission oluvannyuma lwa Executive Order RNB number 2 of 2024 era bebatyo ne ba encouraginga baloya ba Besigye kubeera nga basubmitinga bail endala bail application era nga balina kubanga ba involvinga criminal division. Kakati munnange era Uganda Law Society betyo nekuwa mulanga eri Civil Division of High Court okubeera nga handlinga pending matters mu bwangu tugambe emisango egiri awo egitasalwa mu bwangu nga bagamba kino kizingiramu n'emisango gya lawyer Isaac Ssemakadde ali ku buwaŋŋanguse Dr. Kizza Besigye emisango gya human rights n'ogwa human rights lawyer Aaron Kizza era bagamba justice delayed is justice denied. Asini watu bayagambye nti law should be followed without delay or bias. Kale munange sigenda kubeera nga nsukka waawo katulindirire emboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaje nga banakutegeezeza munange siri mu process gwe wulira noise wabweru totya nnyo kiwambe kiri awo kubanga kumpi tuli ku kkubo kwe tukolera